ntandiko ya sabbiiti eno twakolaga omuwala Nankunda Sylvia ow'emyaka 16 gyokka wabula nga muzadde w'abaana babiri era ng'omwana asooka yamuzaalira ku myaka 11 oluvannyuma lw'okusobezebwako Ssedduvutto eyali atemera mu gy'obukulu 40 ate owookubiri yamuzaala oluvannyuma lw'okulimbibwalimbibwa bwe yali azze okunoonya ekyokukola mu Kampala. Bwe namala P7 nali sinabagimaliriza nga ndi mu ttaamu yakubiri nga sinabagimala we nafuna olubuto lwono. Taata wono ne bamunyoonya yali myaka ngana yankwata nanzaalako ono nga ndi 11 naye nga nakamenye omugongo mu kusooka we yantikira olubuto. Kati oluvannyuma lw'okulaga embeera omuwala ono gy'awangaaliramu mu bitundu by'omu Kisenyi n'abaana be etawoomya Nakabululu abazira kisa okuva mu kibiina ki NUP Bamudduukiridde n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bimuyambeko n'amabujje ge. Mu bino mubaddemu emifaliso, emmere, engoye, engatto n'ebikozesebwa ebirala bimuyambeko ng'entandikwa. Omumbejja Nasolo Aida nga yakulembeddemu enteekateeka eno bw'abadde akwasa Nankunda obuyambi buno asoose kwebaza BBS Terefayina olw'okulaga embeera z'abantu ab'enjawulo mwe bawangaalira era n'asaba bamaama abasuula abaana okulabira ku muwala ono omuto eyeewaayo mu mbeera ey'okusoomooza n'alabirira abaana be awatali ayamba. Nze nebaza nnyo TV ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gye nalaba ng'omukyalo ono bambi eggulire we naliraba lyankwatako nnyo n'okukaba nakaaba nga ndabye omukyalo ono bambi agasajja ago kakaggwa ensonyi agatalina kisa n'ozaala mwana ng'ono n'omuwulira ne ku mawulire neera n'otasobola kumuyamba. Ssentebe wa NUP mu ggombolola ya Makindye West omulongo wa Sopita avumidde abakulembeze abatavuddeyo okusoosowaza mbeera z'abantu naddala abali mu bwetaavu n'asaba gavumenti okuteekawo ekifo awayinza okubudaabuda n'okukyusa obulamu bw'abaana abawala abakabasanyizibwa n'abazaala nga tebanneetuuka. Kakati omwana ngono nga bw'omulaba emyaka gyero ne bana abaana balina tebalina access genda ku ssomero kubanga wasonooza mulabawo ekisooka atalina security basobola okumenyawo nebamukwatiramu abaana tamanyi waabala noonoonya 10 ne bwe balwala bwe environment babawangaalira bulwadde bwerere entandika yaabwo. So senga tuba tusobola okulaba nga tukola girl child gun ey'okuyimusa abaana abawala era mbadde nsaba gavumenti eno kyandibadde kyabuvunanyizibwa nnyo okulaba nti tutandika okuzimba zi home care z'abaana abantu. Banira basabye bakulembeze bannaabwe n'abantu bonna ab'omutima omusaasizi okwongera okudduukirira Nankunda kubanga akyetaaga obuyambi nga n'abaana be beetaaga obujjanjabi obw'amangu. Omwana ono pampa zimuwokyeze ngo zonna zimuwokyeza kitegeeza yeetaaga kutwalibwa mu ddwaliro mu bwangu ddala. So tulina okukomawo abantu bonna abali ku BBS Terefayina abalaba eggulire lino mbasaba bannange tuleete obuyambi bonna obwetaagisa. N'olwekyo nkubiriza abakulembeze bonna n'abantu bonna abasobola okuyambako omwana ono ne mwannyinaze bamuyambe. Ye Nankunda Sylvia yeebazizza Terefayina ya Ssaabasajja Kabaka olw'okulaga embeera mwawangaalira era ne yeebaza n'abamudduukiridde olw'okudduukirira omulanga gwe. Banaye abantu bange neeyanza TV ya Kabaka neeyanza ya Ssaabasajja Kabaka mwebale kumpuliriza mwebale kuliza omulanga gwange. Mwena abantu bonna bafuddeyo okunyamba neeyanzeege. Mungu abampeera okuwangaala bampeere obulamu obutali gwawo kubanga mukyalina abantu be mukyasobola okuyamba. Wadde ng'ono aweereddwa ebintu bino wabula mu kiseera kino mwana muwala ono akyalina obwetaavu naddala aw'okusula anti ennyumba mwasula nfunda nnyo ate ng'etonnya saako okunyiikirira ng'akyetaaga n'okufuna ekyokukola asobole okubezaawo abaana be okuli n'ow'emyaka 4 atakyasoma olw'obutaba na busobozi. Farida Nakayiza, BBS Terefayina. Abasirikale